Webale kubeerako alaba ka video kano. Leero ndese enkuba mpya ya emmundu oba ekyokuwanisa kyendese bakiyita flamethrower. Emmundu eno balasha yabagikola. Beerako olabe byekola ya mutawaana nnyo bagamba it is as hot oba it is hotter than the sun. Omanye enjuba kyefaanana. Enjuba kuba tebeza mu distance enjuba gyeri ku nsi niyo musana gwayase omuntu katuwa example ali Dubai ekibugumu ekyowulira ne bagamba nti ate waliwo ekintu ekisinga enjuba okwookya nejjukira awo ogiwulira mu distance kati wano ng'enjuba bagikuletedde ku nsi ate nga waliwo ekigisinga amaanyi okwookya. Beerako nkuwa ekigenda mu maaso nze Black Jew oba Ismail tubeereko mbaana ebirungi bingi ennaku zino nga bulijjo nkomyewo oba kanyongere kuwa ekigenda maaso ku mmundu. Emmundu eyo tutandikire wano teberezaamu ng'omulabewo yeekukumye mu bifunga ensozi nga kizibu nnyo okumukwekulayo kubanga waliyo ebiwonko empompogoma n'ebirala bingi. Bw'ova ku ekyo omulabe era n'asimayo empuku ebinnya ate n'abibikka n'asimayo zitano zamuzimanyi ttano ezo muzungu bazita ttano z'okuyita wansi w'ettaka. Omulabe oyo kibeera kizibu nnyo okumusigukulayo. Kati awo omalasa we yayiyiza emmundu ebayita kawanda muliro oba abazungu bagiyita flamethrower nga bw'ogiraba awo. Era yagituuma mu Russia yagituuma Sonyespiok. Emmundu eno ekola etya? Ekisooka missile zisindikibwa ku target ng'ekozesa yingini nga eyennyonyi oba kye tuyita jet engine. Zinto zozira missile zirimu nnyingi esobola okusindika missile tugweze nga 30 ziri omwo nezisindika ku nga bw'oziraba awo. Naye missile bw'etuuka ku ttaka tebalukirawo nga bbomu endala eza bulijjo wabula efuuwa amatondo nga matono nnyo tosobola galala amaaso go ga bulijjo. Kwegamba ebire nga biringa gaasi mu bbanga nga byokya n'okusinga enjuba ti efuuwa omukka ogwo oba gaasi n'akwetooloola buli wamu naye nga egenda kumala ate ekuma omuliro. Ekiddako omukka ogwo oba gaasi kuyingira mu buli kanyomero kampuku mpompogoma n'ebirala. Kati awo okubaluka ne kutandika. Jjukira okubaluka kyekutegeeza nti nga bw'ogamba nti esooka ne basaasaanya banga gaasi kati nga bw'ogamba nti neesaza akabiriiti. Jjukira ebire oba empewo yonna ebeera ejjudde gaasi buli kimu kikwata omuliro. Jjukira bbomu emu esobola okwokya square kilometers emitwalo 4, 40,000 square kilometers. Bw'oba oyagala okugeraageranya kigeraageranye n'ebisaawe 6 ebisaawe 6 kati ekifo ekyo ebisaawe 6 nibaluka omulundi gumu just once. Ebbugumu lino oba omuliro oba geyeena eno ey'oku nsi esaasaana mu bikatundu n'eryokya buli kiramu ebizimbe zitanka amagye na buli kimu ekibaawo. Anti okubaluka okubaawo kigambibwa kuba kunene nnyo ng'era nga atomic bomb oba nuclear bomb. Bagamba nti nuclear bomb yokka egisinga amaanyi. Okubaluka okubaawo nuclear bomb yokka egisinga amaanyi okubaluka okubaawo n'amaanyi. Abalasa bagikozesa babadde bagikozesa mu twala eyokweri okwokya zi command centers, shelters, tano n'ebirala. Era abalasha mbagamba nti olulimi lwabwe olw'amagye bagiyita TOS 1A Sonyespiok. So iyo missile ya tabu nnyo tesaaga era esembeyo ne kano ka slogan egamba it's hot as the sun, as badly as a nuclear explosion, and only Russia produces it. Nti eyokya nnyo oba ya tabu nnyo oba yamudde nnyo okusinga enjuba wabula eri dangerous nga nuclear explosion oba okubaluka kwa nuclear oba nuclear weapon muna muzimanyi. Era omulasha yekka yagikola ki egiproducinga yeeyo flamethrower gyembadde mbaleetedde nze Black Jew oba Ismail. Nja kubeera mbawa kasavu kanyama nga bw'omanyi mbawa agagenda mu nsi yonna. Mubeereko kavidiyo ako kalabe nnyo kasharinge munaakalabe bagita flamethrower ya tabu nnyo tekozesebwa buli wamu omulasha yekka yagirina. Mubeere bulungi mweraba mbaagala nnyo.